bakubye essimu yo, essimu ye tomanyi gye wali, bagikusiseeko ku boda. Nze bagandeetera buli ku makya. Amasimu gammwe gajja wawuliddwako X ebadde ne black cover. Dear sir, your X right now is going to be running on tugenda giteeka mu system ya Tecno oba Android. So yena agenda okugula eno essimu muganda wange nansonyiwa. Nze bagaleeta mu nsawo everyday. Nkola gwa kukyusa operating system. Simu zammwe. So like when you're learning ICT, like I be telling you guys, you will learn things that I will really be scared. Nze kati buno iCloud bwamwe buyitamu nga yo ate kati worst of all banaye mwe abakozesa buno bu Android buno kano bakamusiseko ku makya kakyabuguma bakamubyeko Infinix kano kampi. Bro, I can crack this phone within seconds, just codes. Kana kasimu ko kasanga plugging in wano kaba kawedde toyina ogenda kafuna. Nkyusa waneno serial number yo bro. Bino toyibalaga. So like muna atusonyiwa bannaye ne sente zibuze se ensawo ejiramu buli lunaku ensawo ejiramu oba PC nze simanyi nange ninawe ngena nenjikima nenkyusa ebijiramu munda kitegeera ensawo ejiramu amasimu gammwe muli munene waliwo gwe bakabyeko kakyali brand new. Brother, I'm so sorry. Actually, kanziye kukako. Sa, whoever you are, unansonyiwa banaye nange nonya kasente. So if I become rich suddenly overnight, munda banvuga ereri Benz yange eriwa. Soko jibalaga. Erabika. If you see me driving a Benz soon, it was your phones that gave me money. Police olunaku olwaleero emaze okubeera ng'ekonfaminga okukwatibwa kw'abasuspect babiri abalabikirako mu katambi k'enva okubeera nga nkuzannyira nga babraginga oba nga beewaana olw'okubeera nga bo bayiwa amasimu nga mu Luganda abantu be batera okubeera nga bakikola. Amasimu okuyiika oba okuyibwa yes mulimu ogwetongodde wano mu ggwanga erya Uganda. However, abakukola bonna bali mu kweraliikirira olw'ensonga nti tebukkirizibwa. Yes, omuntu kituufu asobola okwerabira password ye ey'essimu nga yeetaaga abantu abo, so oyita mu amateeka amatuufu okkirizibwa okugenda ne bayiwa essimu yo. Naye ate mwana wattu bantu bangi nnyo babbyeko amasimu nago nga bagaddusiza eri abantu afaanaganako nga we batyo abamanyi okubeera nga bakozesa kompyuta n'okuyiwa amasimu. Mwana wattu ono ye olwakikoze n'awulira nga kabaka nnyo mu kyo n'asalawo okubeera nga akola content gwe yakoze amufuukidde dda obuzibu. Content okwagala likes, content okwagala comments, content okwagala views. Mwana wattu waliwo oluusi we kuyinza okubeera nga kukuleetera obuzibu. Ekyokubiri, ze waliwo omusajja yaŋŋamba n'aŋŋamba SMX okimanyi mbuneera woolifuna ssente n'ozikwasa bulungi n'otegeera mbu olina ssente. Kyolina osooka okwewala kiri kintu kimu, butazireekaanira. Ssente tebazireekaanira. Ssente kyova olaba nampa ne reference n'aŋŋamba kyova olaba ne mu banka gye bazitereka gye wasinga okubeera ssente ne TV yaamu ebeera eri muted. Tewaliwo banka gy'oyingiramu nga TV eriko volume. Ne wogenda wali eri mu kagundi bali mu buduukulu oyogerera mukama oyogerera actually mu katuli paye $40 nzize kujjayo 35 ndeese 2 kitundu kwegamba eragira ddala mbu ssente yagala baleekaana. Kati ono olukozekozemuko ku busente awulira ewa akabi nnyo n'ayagala okubeera nga aleekaana bannange nzaayiwa amasimu bannange obusimu awo ssente ng'esooka okukolako n'owuyo bamukutte kati agenda zispendinga zimuggweko okuddamu okwezimba. Mwana wattu yenna ebansasagge njerere wano ku SMX Media tugenda sigala tukuwa updates kyolina okukola subscribing on notification bell